eya defense system mu mannyo g'empisi nga ne America ayinawo bye yatega ne gugenda guyitawo ne gukuba Mossad headquarters. Katampuliriza kasooke tusimbe wakati. Isirayiri yatandise okugira abantu okumalaga kwata butambi. Naddala nga balaga wakubiddwa. Naye akatambi kano tetunnaba kumanya ko kaavuddeyo katya. Irani ye yakakutte oba waliwo ababadde ebbali ne bakakwata kubanga akatambi akatambuziddwa nnyo akava mu lutalo akawungeza akayise bakulaze Irani ng'akuba ebifo bibiri. Akuba ekifo oba ekizimbe ekya Mossad ekitongole kya bambege ekibigere bwe lw'eggwanga ne bagambye nti operation eno baagibaddemu nnyo naddala ku lwokutaano ne basanyalaza nnyo Iran. Kati Iran abalinako ekiruyi ky'amaanyi ddala enfo yaabwe emu ku bifo ebisinga okuba nti bikuumibwa okwetooloola Isirayiri. Bimu ku bifo mpuliriza ebisinga okuumibwa okwetooloola Isirayiri. Gwayiseewo kati video eyavuddeyo yagenze maaso n'okeka nti eraga omuzinga guno nga gukuba wali wennyini mu nfo. Kakati ng'oggyeko enfo eyo kinyana mpindi meters ntono okuva ku Mossad headquarters. Mossad yali ebadde eyinawo training center mwetendekera bambega baayo abasajja bano bakafulu mu kubega eyo nayo yakubiddwa mu lulumba luno lwakoleddwa. Iran egamba nti abasirikale ba Isirayiri abawerako yabatiddewo ne ba officers maje ga Isirayiri ne wali ku training center egamba nti abasangiddwa abawerako vu. Obutambi buno bukulaga nga missiles bbiri zikubira ddala target. Isirayiri yakonye tannaba kwogera kigambo kyonna. Kati magambye nti obutambi buno tetunnaba kutegeera ani yabutadde naye nga bulagira ddala nga bakuba ebyaddala. Brigadier General Rosa Talei ye mwogezi wa Ministry y'ensonga za Defense bw'ati ategeezezza n'agamba nti in today's attack byogedde kawungezi in today's attack we deployed missiles that could not be tracked or intercepted. Emizinga gye twasindise gibadde tezisobola kulabika nti ogitrackinga nti gutambudde bwe guti gutuuse wano oba okugezaako okugubaka nedda. At least America n'eggwanga etibwa erya Isirayiri tebalina busobozi okusinziira ku ono bw'atu bw'ategeezezza. Era Abayiraani bagenze maaso n'okuleka nti bategeezezza ne bagamba nti eno ampuliriza ebadde surprise eri abalabe. Bagambye nti ebadde surprise for the enemy. Ebadde surprise for the enemy. Jjukira nti eggwanga etibwa erya Isirayiri nabagambye nti bino byonna bibeerewo kibasinga okuba ne Irani kibabadde basinza Irani intelligence ensonga lwaki nti bakozesa intelligence yaabwe ne bagenda bakuba Irani nga tategedde ne bataba general ne bataba na science abawerako nga tebategedde. Kakati kitegeeza nti intelligence y'omu Isirayiri ebyaddala egenze maaso n'okeka nti eyisizza bubi nnyo eggwanga eriyitibwa erya Iran bakozesa nnyo intelligence. Kati Iran intelligence ya Isirayiri agirinako obusungu buyitirivu nnyo nnyini ddala y'ensonga lwaki nti baatagetinze enfo eno eya Mossad ne bagikuba. Isirayiri tannabatubuulira baafudde bameka ye Iran agamba nti bababuulire nze namumaze. Kakati Ayatollah bw'atyo yategeezezza n'agamba nti baatandise. Yes, nga bwe mbagambye nti Ayatollah agamba nti tutandika butandisi tujja katandika buki butandisi. Iran egamba twakikoze omulundi ogwasookedde ddala baleese hypersonic gye bayita Fata. Kakati sinza kulyaza amaanya ne tugenda ku bya GBU kubanga kugenda ku GBU 57A stroke B tudaawo notinga we tudda tugenda ku ki GBU 57A stroke B. Omwirani nga okyagenda maaso n'okuwaga ne Fata gye mwakubye ku Isirayiri naye babaleetera GBU. GBU eja kasooke nkubulira ebikwata ku Fata. Dr. Kayima obiwulira. Dr. Kayima Kawempe obiwulira. Kati kankubulira ebikwata ku Fata. Fata muzinga mpuliriza ekike kya hypersonic. Okitegeera? Fata. Irani yagenda maaso n'okulabika nti efulumya omuzinga guno mu mwaka gwa 2023 hypersonic gye bayita Fata. Era bagambye nti bagikozesezza omulundi ogwasoose
mu kugifuluma mu 2023 Iran yategeeza nti Fatono can penetrate missile defense systems esobola okuyita mu defense systems zonna ez'omu Israel zayina n'ez'omu America. Gwali mukolo ogwagenda maaso n'okuba nti gwakolebwa. President wa Iran yaliwo mu biseera ebyo baali bamuyita Ibrahim Raisi. Ba senior commanders mu magye ga IRGC baaliwo nga batongoza 2023 mupya babatete banda bagukozesaako kati bagukubye Israel teyategedde kyagikubye okusinza ku Iran. Kakati mu bye twategera mu 2023 nga baguleeta bagamba nti omuzinga guno gusobola okudduka kilometers can move at a speed of up to March 15 bwe baali bagenda maaso n'okwekandi bagulonkinga emabega bbaana gye baateekayo balina bbaana gye baateekayo yaliko bendera y'eggwanga lya Iran ng'eriko ekigambo Fatah kitegeeza kuggulawo nga bagambye nti baguyita oluusi opena kuggulawo gwe guggulawo guno gwe gusooka ne guggulawo emira ne gijja era bwe baguyita. Kakati emabega baateekayo ekigambo baali basoomooza Isirairi baateekayo ebigambo bino baateekayo 400 seconds to Tel Aviv. Emabega baleeta kibbana ekinene ne bateekayo 400 seconds to Tel Aviv nti ogukuba okuva e Tehran okutuuka atuulirize Isirairi bagamba nti kyetaaga seconds 400 zibe dakiika mmeka ezo ziwere 10 olowooza seconds 400 zokka kati simanyi ziba mmeka mubaleemu seconds 400 gutambula seconds 400 okuva Iran okutuuka e Tel Aviv era emabega bbaana baagiteekayo esooka tegulabwa nedda tibagutwakinga ate gudduka nnyo kati baateekawo ne bagamba nti mu seconds 400 gubeera gumaze okutuuka ziba dakiika ntono nnyo nga gutontuza kilometers esoba mu 1500 ne gukuba Isirairi. Kakati atuuliriza webale nnyo okuba nti otaddeko kambi kwongere. Iran yategeeza nti omuzinga guno gwezaako fuuti gusobola okuba nti gutambula meters tugere meters 15,115 oba fuuti omutwalo gumu mu 688 buli second. Oh my God, this is too much. Gukuba mu bbanga kilometers 14,000 ba Irani Ayatollah bagambye nti yaguyita the opener Fatah. Ayatollah ye mwennyini yagutuuma erinnya amulegalaga nti ye mwennyini ye yagutuuma erinnya n'agamba tuguyite the opener gwe guggula emiryango guno gujja kuggula emiryango gya Isirairi kati bwetunaamala okumuggula tumusabule endala eno bagiyita the opener Fatah. Kakati emizinga gye bayita hypersonic gyejo egiddukira mu bbanga gyegidduka kye bayita March 5 okudda waggulu March 5 okudda waggulu kitegeeza nti gidduka emirundi 5 okusinga sound March 5 guba gudduka nnyo kati ogwa Iran guno gwenkubule gwe bayita Fatah guli ku kye bayita March 15 gudduka emirundi 15 okusinga sound yensonga lwaki nkugambye nti kyetaaga seconds 400 zokka obutikitiki 400 gubeera gumaze okuva Iran nga gutuuse Tel Aviv gwe munundi gwasoose okukozesebwa bagukozeseza emabega eri baali balina emizinga gye bagenda maaso n'okwekana nti yampuliriza baleeta naye guno bagamba nti guli mo advanced. Iran yagwesiga nnyo era bwe bagukubye Ayatollah n'agamba nti kati tutandise bulijjo ebadde kabadde kakyali kasiki kati embaga etandise tugenda kuleeta egyo. Kakati tegedde nti Abairani bayinza okubanga bo bagamba kakodyo Isirairi agamba nti emizinga gibaweddeko kyovula babakasuka kakati 10 20 yo Iran egamba nti ate gituweddeko twagala kakati kuba target tukuba wali awaluma. Isirairi egamba nti wa gibaweddeko gye musinzira okulonkinga tukubyeyo yensonga lwaki temu kyasobola kusindika mingi. Yo Iran egamba nti nedda kakati tubadde tumalaga kuba ne tukuba ekibuga tukuba ebizimbe kati twagala kuba target yensonga lwaki twalese Fatah nakuba enfo ya Mossad okusinzira ku Iran. Tebinaggwa luno lutalo bulijjo manyiza Ukraine Russia simanyi owulira Gaza Palestine biki kino kye bayita olutalo air show kubanga bya mubanga tebanabaze tunuzaamu ku ttaka bali mu bbanga gye balwanira ono ayisa mu bbanga n'oli ayisa mu bbanga
kati fata nkubulidde bimukwatako abairani babukula kamera bawaga bagamba nti kyekyo omusajja twamwokyezza naye bagambye nti Abaisirayiri tebalina bakuwanikula kwebyo ebyabaddewo obanga ddala kituufu Mossad yakubiddwa headquarters naye nga video zavuddeyo kakati kanzire side eno Irani weeraliikirire bajja Isirayiri yatumizza dabbomu gye bayita GBU 757A massive ordnance penetrator bannange omuntu mwizo gamba nti luno lunyuma olutalo terunyumangako banka basta gye nakuliddeko nako olwajjo kangi kunnyonnyole Isirayiri nga interceptors zitandise ogiggwako egamba nti bannange mu mpezi GBU zigenda kuyamba zitya Isirayiri nti agende Irani gyakukulidde ebyokwonsa byakyakozesa n'okusindika Isirayiri abikuba abijjeyo talina busobozi bubikuba okujjako ng'akubye essimu mu Amerika bamuweereze bomu gye bayita GBU eno nabagambye nti eziikula ebiri wansi n'ebizza ku ngulu ne bw'obiwaana ku bantu wabeetereka wala etya eno GBU balina gye bayita GBU 28 ne GBU 37 ekuba ebijjayo byonna ebiri wansi ezitowa kilogulaamu z'omutwalo gumu mu 1367 nzito GBU ewezako futi 20 okitegeera kati Omuyisirayiri amaze ogisaba agamba nti mugimpe Abamerika baatandika ogikola mu mwaka gwa 2022 kampani eya Lockheed Martin ne Northrop Grumman be bagenda maaso n'okugamba nti bakikola kibbomu kizito naye kipenetratinga kyonsonga lwaki mbagambye nti oluusi bakiyita massive ordnance penetrator oba waliwo lwazi oba wateekawo byuma ki oba nk'okutowasibwa etya tonyumya massive ordnance penetrator ya musajja mu America kigamu kuba nti America eno gye baleeta nga waliwo bye baagala okujja mu ttaka ebiganye weekwese oli wansi bakunoonya kungulu tolabika nga bakusuulako eno force ekozesebwa ennyonyi ya bittumu gikasuka egisobozesa okupenetratinga wansi n'ekufula n'ekuzza ku ngulu ekozesa guidance system gye bayita global positioning system oba inertial navigation system era bagamba nti era kye bayita precision targeting with accuracy within meters ekubaawo kawe bagisindise large penetrator smart fuse eriko ka fuse ako America agiteekawo ka fuse bwe bagikuba okitegeera kati bwe bagikuba ku kizimbe oba ise mu kizimbe kafyuza ako tekavaako tetulika paka nge etuuse gye bagisindise wansi tetulikira ku ngulu kavaako ng'etuuse eri wansi kakati neesooka ebwatwa buli ekiriyo okitegeera ebwatuka emaze kuyingira wansi oba fuuti 10 oba fuuti 3 ebwatuka emaze kutuuka wansi eri kati neesooka ekubira wansi eyo banka zonna zobadde weesiga n'ezikola kye n'ezisaanyawo erina kafuse bagigamba togeza n'otulika nga tonnaba kuleeta kye tukutumye wansi mu ttaka kati ekujjayo n'ekuteeka ku ngulu ng'ate oli mayiti byonna byobadde okukulidde oba balistiki zonna n'ezoonona n'ezikulaga kaawunti ziizo eyo GBU kakati Omuyisirayiri ali ku maviivi agamba mu America nti please mpereza ku massive ordnance penetrator eno buno obusajja bulabika bulina ballistic wansi mu ttaka mba manyinza okyeza ziweddeyo ngena okulaba nga busukumye kigamu kuba nti ezairani zisinga ziri wansi mu ttaka mu bifo ebiri hardened kizibu kutuukayo bomu za Isirayiri ezirina nezikyaganya okulabika kandi zimalayo ballistic z'omusajja kakati Omuyisirayiri ali ku maviivi agamba America nti please Sam GBU 57S-B massive ordnance penetrator tulinze tulabe omusajja mu America aneevaamu n'aweereza Omuyisirayiri oba nedda Israel versus Iran war on report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekwali omuntu wa bulijjo. Amanya ganze babye Sauda
ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanja gange nze Ssekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya gange nze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza kyangu weewandiise leero. Essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute. Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera. Ffe aba Jedwin Health Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 0770 78 11 oba 0754 emikaaga esatu 327. Obubenje obusinga ku kkubo buleetebwa mipiira naddala ku biseera by'enkuba. Kati vuga ng'oli safe ne SM Tires bakuleetedde emipiira emiwanga